tweet ya General Muhoozi twalugifuna. These are leaders. Abo bwe twagwa kutwitiza kachaganiddeyo mpolampola. Twagala tweet ya Muhoozi, tweet ya Anita Mong, tweet ya Kyagulanyi, One National Unity Platform. Kyagulanyi yamuwandiseko nga alumiddwa nnyo kati oba abaana babazinye bambadde obukofiira abagenda bagamba ki omuvubuka oyo alina obuzibu bambi alina okusoomoozebwa nga ye Honorable Kyagulanyi mu bantu abamugoberera batategeera oba benoonyeza ebyabwe oyo ani General Muhoozi Kainerugaba I am deep Kyagulanyi awandise ng'olaba nga ddala nga wandika ekyo of the death, of the passing of my friend and brother Tamale Mirundi. Arakatu engeri jatambule nnyo ne president nga oli akyali muto ono yabanga uncle we. We were friends and colleagues for over 20 years. He was a bold and fearless person who always fought for the truth. Uganda has lost a patriot who loved his country. May his soul rest in peace. Tugamba nti naye njagala nnyo ebintu ebyo babirabe ng'omuntu nga mulamu babyogere nga ng'omuntu nze nnyumirwa nnyo speed omuntu oku appreciate bwe bakiyita appreciate oba appreciate bwe batebakiyita to appreciate you. Yes, to appreciate me nga ndi mulamu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.